Ekitambo kye ki? Era ekitambo ani akimanyi? Era ekitambo kirina makulu ki? Singa otambula ne bakugamba nti olina ekitambo, okitegeeramu ki? Kubanga ekitambo tukiraba mu mitendera mingi. Bw'osanga omusezi oyinza okugamba nti alina ekitambo. Bw'osanga omusezi n'ozuukuka nga toyogera baga nti yamukubye ekitambo. Singa ofumbirwa omusajja alina ekitambo bange bo bwe basezi, n'ogamba nti omusajja yankuba ekitambo oba yansala ekitambo, abaana ku masomero oli ayinza okugamba nti baamusala ekitambo. Ekitambo kye ki? Ekitambo kyavaawa? Ekitambo kiggwaawo kitya? Ekitambo bakiroga? Ekitambo bakisamirira? Akati twagala okulaba ku kitambo. Akati abantu bangi batambula ku basawo, oli ne bamukebera musawo n'agamba nti tulabawo ekitambo, oba omusawo n'akugamba nti ndabawo ekizikiza ekikulembedde Lubaale era Lubaale tasobola kujja kwogera, okujjako nga tumaze okkiggyawo. N'omubuuza nti ekitambo ekyo kyavaawa? N'akugamba ekitambo kino kyaleetebwa mukyala. N'omubuuza mukyala ki nti yali jjajjammwe temwamulaba. Oba olina kugamba nti ekitambo kino baakibaloga bulozi. Akati nina ekintu kye nzize mbagamba bulijjo. Omutendera gw'ekitambo si gwa ku musawo. Omutendera gw'ekitambo kiringa bw'onoddira ekitabo ekisomesebwa e Makerere ku mwaka ogusembayo n'okireetera omusomesa asomesa siniya 2, akisomesa aba siniya 2. Ebintu ebibeera mu kitabo ekyo ekisomesebwa mu yunivasite, oba tugambe nti ekitabo ekisomesebwa mu yunivasite mu mwaka ogusembayo, tugambe nti omwana asomera ku Makerere University, nti alina okusoma emyaka 3 oba 2. Kati ekitabo ekisembayo kyasomeramu omwaka ogusembayo bamutikkire. Singa okireetera omusomesa asomesa primary, asomesa P7, n'okimu asomesa aba P7, olowooza ayinza kubagamba ki? Olowooza makulu ki g'ayinza okubagira mu kitabo ekyo, era omwana ayinza kukwata ki? Akati ne Lubaale bw'ali, mulekeraawo okumala gatambula, mulekeraawo okumala gazunga. Abantu bangi mwe mwerumya Lubaale olw'okuba nti mukola bye mutategeera. N'osanga omusawo n'akugamba nti ekitambo tulina kiwummuza. Ekitambo si kirungi. Ekitambo tulina emikolo gye tugenda okukola. Abamu n'abasawo n'akutwala ku lusozi eyo ne mbaako ebintu bye mukola. Abamu bakola sisitimu, oli ne bamutuma omugogo ne bakola batya, lubugo oluddugavu, bingi babikola eyo, bawummuza kitambo. N'osanga omusawo omu n'asiba ekintu n'akiteeka mu lubugo oluddugavu n'akiteeka ku bbali, bano mbu basamire. Era kituufu emyoyo ne gibayamba ne gijja. N'osanga omusawo n'agamba abazzukulu abazze mu mbuga ye nti mugende muleete embuzi enzirugavu n'enkoko enzirugavu, tukwate ekitambo kino kiveewo tulyoke tusamire. Oyo naye waali. Naye ekitambo kye ki? Era ekitambo kyajja kitya? Omuwuulu ebiseera ebisinga obungi takola makka ga Lubaale. Omuwuulu, ekigambo amakka ga Lubaale kiva mu maka. Va ku bano nti Lubaale yakkwata, tonnaba kuwasa, n'otandika okusamira, tonnafuna mukazi, ogwo mutendera si gwe njogerako. Naye njogera ku maka ga taata ne maama.
abaana bakwatiddwa empewo. Abaana bajja batya okukwata empewo? Empewo zitambulira mu makooyi ga mirundi 4. Empewo zitambulira mu kkubo erya tata ne maama. Zempewo ezijjudde tata ne maama. Empewo etambulira mu kikaakyo n'etambulira ebukojjaabwo. Empewo n'etambulira obukojja bwa kitaawo n'etambulira obukojja bwa nnyoko. Empewo n'ebeera ng'ejjudde. Amaka galimu tata ne maama, empewo ne ziryoka zikwata abaana ne zibalonda. Naye ekitambo kijja kitya? Buli lw'owasa omukazi ekitambo kiba kigguse mu maka. Buli lw'owasa omukazi ekitambo kiba kigguse mu maka, kubanga Kabaka Bulamu ku lubereberye ye yajja n'ennambi. Okitegedde? Kabaka Bulamu ye mwannyina wa Nnambi. Nnambi ye maama w'ensi eno. Okitegedde? Nnambi ye maama eyasooka okuzaala abaana mu nsi muno. Kyokka Nnambi yazaala abaana b'omu nsi, ate Nnambi alinayo maama amukulira. Maama akulira Nnambi ye maama Nattimba, oyo Mukaggulu. Mukaggulu Nattimba yazaala Nnambi ne Walumbe. Okitegedde? Yazaala Nnambi ne Walumbe, ye maama omukulu. Maama owookubiri ye maama w'ensi. Maama w'ensi ye Nnambi, kuba Nnambi wamala okuva mu ggulu nga bagobeddwayo ne Walumbe, bwe batuuka ku nsi bazaala. Okitegedde? Akati Nnambi yajja ne Walumbe nga Walumbe mwannyina. Buli lw'owasa omukazi n'ajja mu maka ago ne mutandika okuzaala abaana, omukazi gy'ava buba bufuuse bukojja. Ebukojja tusangayo ani? Ebukojja tusangayo Walumbe. Okitegedde? Era abasinga obungi kyebava baloota ng'alaba nti agenze ebukojja. Nabadde ndi bukojja, nabadde ndi ne kkojja. Kojja n'aŋŋamba bw'ati, buli lw'oloota ebukojja oba buli lw'oloota kkojja oba buli lw'oloota ng'ogenze ebukojja, baba bakuyita mu matwale ga Walumbe oba ga Kabaka Bulamu. Amatwale ge gooleka ekitundu kya kkojja, ate Kabaka Bulamu yayoleka kkojja. Era buli lw'oloota ng'olina kkojja walina byakugamba, oyo aba Kabaka, ye mwannyina wa Nnambi. Kabaka Bulamu kye kitambo. Ne mugenda ne muddeeyo ne bababuzaabuza ne mukola buli mikolo, ne mwonoona ssente, abantu ne bituuka ne bibanyiwa, abantu balokose, abantu babyevumye, abantu beevumye abasawo babbi, biki, temuli kantu, bya kibbi, baffere. So ng'ate omusawo gye walaga emmandwa zaaliyo ku mutwe era nga ziramula, naye azikozesa bubi. Okitegedde? Kabaka kye kitambo. Bulamu ekyo bwe muli kimanya mujja kutereeza lubaali. Buli otambula nga ne bakubuulira nti oliko ekitambo, omusawo n'akutuma mukole emikolo, eyo toddayo. Mukole emikolo, ogenda oleeta embuzi biki, leeta biddugavu, leeta enkoko enzirugavu. Enkeera eyo toddayo. Oba ogenda kusiikuula ebintu byotajja kusobola, oba ogenda kunyiiza empewo zotajja kusobola kwaŋŋanga. Kabaka Bulamu kye kitambo. Ajja atya okubeera ekitambo? Nti Kabaka Bulamu mwana wa mu ggulu, azaalwa Nattimba awamu ne Nnambi. Kabaka Bulamu bw'amala okuva waggulu, Katonda amuteekamu obwesige, so nga mwana akka ku nsi ng'omusirikale, amugabanya obwakabaka obw'ettaka, lwe Lukuusi. Okitegedde? Era Walumbe ye nannyini myoyo, ye nannyini mizimu, era yalina etterekero lyagyo. Ezo nno ze nnyanga ezibayita buli buddo zibikkako, tterekero ly'abajjajjammwe mizimu, era Walumbe ye ssezimu omukulu. Okitegedde? Akati bw'amala okubeera ssezimu, era gw'osaba okutera emizimu gyammwe n'omuzimu gwammwe omukulu. Akati Walumbe olubereberye ku baana ba Nnambi yali musajja muzibu nnyo, era ng'ali abaana, teyakoma ku baana n'atandika okulya abantu abakulu. Bye bino by'owulira ku birango oba mu makyaki oba ku byalo oba mu mizikiti nti Walumbe amututte.
ajja atya okubeera ekitambo? Walumbe omulimu gwe kulya abantu. Bw'amala okulya abantu abo mu budde ng'abalya akozesa magiki oba amaanyi ag'enjawulo okusobola okukusuula ng'obadde otambula, oba bw'onoogamba nti omuntu n'akutunula mu butunuzi bw'oti n'ogwa n'owunga n'ogwa. Ekyo kye bayita okukuba ekitambo. Amaanyi ago gaaweebwa abantu abaamujeemera olubereberye. Abantu abajeemu baava lubereberye oluvannyuma lw'ensonga okusoba oba okusoba ku bantu. Amaanyi oluvannyuma lw'okusoba abantu bangi yabakuba amaanyi, awo ewava ekintu busezi. Okitegedde? Teri muntu yazaalibwa nga musezi era teri muntu yatondebwa nga musezi. Obusezi bwava ku bujeemu. Amaanyi ge gaalina, tulina ensozi bbiri ezitudde mu maanyi ago. Tulina olusozi lw'Ekkungu era oluwulya nti ewa Kikunta Ekkungu. Okitegedde? Ewa Kikunta Ekkungu. Kikunta kye ki? Ekkungu kye ki? Ekkungu kye ki? Ekkungu ye watudde amaanyi ga Kizza. Ekkungu ewa Kikunta ye watudde amaanyi g'obusezi obwa waggulu. Abantu abaloota abasezi nga babagoba, olinaga nti naloose omusezi nga ngoba. Amaanyi ago gatudde Ekkungu, gatudde mu bw'Omulongo Kizza. Omulongo Kizza ayita ne Kabaka Bulamu. Amatwale ga Kabaka Bulamu gatudde Ttanda, lwe lusozi lwa Kato. Era Ettanda ye watandaazibwa ensonga. Ettanda ye watandaazibwa ensonga era okutandaaza ensonga be bano abantu abaloota ekitanda. Ndoota ekitanda, ndoota ekisenga kirimu ekitanda, ndoota neegatta n'abantu. Kitegedde? Okutandaaza ensonga. Akati olusozi lw'Ettanda lwe lukuloosa emirambo, lwe lukuloosa abafu, lwe lukuloosa abafu nga olaba oba ab'ekika kyo olaba ng'azuukidde, oyogera naye n'oloota akisidenti, n'oloota abafu ab'enjawulo, n'oloota ebinnya ebirimu enzikiza, ebirimu amazzi, n'oloota ng'ogwa mu biwonko, n'oloota ng'ovuga obugaali, n'oloota ng'olinnya ensozi. Okitegedde? Kati olwo lwe lusozi ge matwale ag'Ettanda ge ga Walumbe. Akati ensozi ezo zikkaanyiza wamu. Kubanga oli atudde Ekkungu bw'akuloosa omusezi ng'akugoba, oyo abuukira ku ndagala. Ye magiki we sayansi waali awo. Era omusezi waba agenda okusera afunamu bu easy transport nga naye tategedde we buvudde, ke katuntundu ako kubuukira ku ndagala. Okitegedde? Tugaye nti omusezi obudde bumukeddeko n'afunamu transport awo, free transport, kubuukira waggulu ku ndagala. Ow'Ettanda tabuukira ku ndagala. Ow'Ettanda ye akozesa magiki oba n'akusongamu n'ogwa. Era kyova olaba nga mubeera mu ngoma nga musamira, olaba abantu nga bana nga bagudde eri ne bagamba nti Kabaka abakutte. Kati nno awo ewava ekintu kitambo. Ekitambo ekyo kisaasaana kitya mu bantu? Akati Ow'Ettanda n'Ow'Ekkungu gali maanyi ga busezi obwa waggulu ku ndagala abaloota abasezi, ate gano maanyi abaloota abafu ze nnyanga za Walumbe, abafu ng'ozzeemu okwogera nabo. Awo ewava ekintu kitambo. Abasezi mu nsi bwali bujeemu okulya bannaffe. Kyokka okusobola okulya munno wali weetaaga amaanyi ag'enjawulo, kuba omuntu taliika ate omuntu tattika ate omuntu tabuzaabuzibwa. Abaamujeemera bwe bamala okuba nti ensi eyigga Walumbe nti ali abantu, ne bamuyigga okumutta, yabula bubuzi. Ze nnyanga za Walumbe yabula bubuzi, tewali yalaba ku ggumba lye wadde olugoye lwe, era we yabulira weesimawo mpuku, binnya eby'enjawulo n'abula. Oluvannyuma lw'okubula ng'amaze okunyiga ng'abantu bamuyizza okumutta, ayitiridde okubalya, n'atudda mu butalabika. Kati atulira mu butalabika. Bw'amala okudda mu butalabika, abantu abaamunyiiza abakuba obusezi. Bw'amala okubakuba obusezi abawa amaanyi ge gonna. Omusezi asobola okutuuka ku ddaalo n'asongako busonzi lugalo oba n'ateekako omuti, ebiriyo ne bikola ky'ayagala. Era asobola n'okutambuza omufu. Ago ge maanyi ga Walumbe era kye kitambo. Omusezi anaakola omulimu atikkibwa kitambo.
akati ku bantu abalabika nga abajeemulukuka oba abantu b'ensi oba abantu basobola okuba obunyiivu, ekitambo omuntu akijjawa? Lwaki otambula ku musawo ne bagamba nti olina ekitambo? Akati tuula osimba olukono nkujja amagguse envule, omanyi munyumirwa nnyo olugambo. Akati bwe muba nga munyumirwa olugambo nange sijja kugaana kulubawa, okitegedde? Akati omuntu ajjawo ekitambo, era lwaki kitaawo bamugamba ekitambo, lwaki omwana we bamugamba ekitambo, lwaki olwaleero bagamba ekitambo? Omukyala yenna bw'ajja mu maka, nkugambye ajja n'amaanyi ga mirundi ebiri, ajja n'amaanyi ga Nnambi n'ajja n'amaanyi ga Walumbe, baaluganda. Oli ye kkojjaffe n'ajja kulera, maama Nnambi ye maama. Buli lw'ozimba ennyumba n'ogiteekawo n'owasa omukazi n'omuleeta bwe ppa oba olesa ekitambo mu nju, abasawo tebalina kumanya kumala, yakulagula nakugamba kyaleetebwa mukyala kituufu naye akinnyonnyodde ki, okifunyeko kumanya ki? Mugenda okukikolera emikolo okusobya lubaale n'okumunyiiza. So nga ekitambo mpewo ya mu nju, ekitambo kireetebwa buleetebwa, ekitambo kiba kituufu, ekitambo basamirira kisamirire, ekitambo tebakiwummuza, ye mukama wa lubaale, ye kabaka wa lubaale. Kitegedde? Ekitambo ekirungi eky'omu nju, oyo kabaka waffe, oyo yavaamu bulamu. Akati omukazi bw'awasibwa n'omuleeta ewaka olubuto olusooka n'azaala omwana, mu kumuzaala omwana agirako omwana owookubiri. Omwana owookubiri kye kinyama. Ekinyama ekyo kifugikibwa ku kitooke. Ekinyama ekyo emikolo egikikolerwa okutwalibwa ku kitooke okufugikibwa givaamu ki? Era kye ki? Omwana mukyala wa muzadde bagambye agiddeko omwana owookubiri. Bw'abanga ayitibwa mwana wa kubiri, omwana oyo kye ki? Omwana oyo ye mulongo owookubiri. Kisiikirize. Kisiikirize erinnya ly'eddala y'ani? Omwana oyo owookubiri nga tannaba kufugikibwa ku kitooke kiba kinyama. Ekinyama ekyo okitegeeramu ki? Ekitambo kiba kigguse. Ekyo kitambo. Ekinyama ekyo kirimu amaanyi mangi ekitenkanika. Ekinyama ekyo tekyepankirwako. Ekinyama ekyo tekirekebwa mulago. Ekinyama ekyo tekisuulibwa kasasiro. Ekinyama ekyo kiba kya ku kitooke. Era kyova olaba nga abaana bangi nnyo batambudde muwawa ne bagenda e Kampala naye nga tebadda kubuuza ku bazadde baabwe, olw'ensonga nti ebinyama ebyo birekebwa mulago. Ekinyama ekyo bwe kiba nga kyalekebwa bweru nga tekyafugikibwa waka, ebiseera ebisinga obungi era omwana kimubambaaza kimufulumya mujjaka. Omwana talowooza waka era omwana akyawawo. Omwana ewaabwe akyalayo ku Krismasi abamu tebajjira ddala, bakyawayo olw'ensonga nti omulongo oli owookubiri ali bweru. Abaana ne basaasaana. Kyokka ate abaafugika obulungi ebinyama ebyo oba omwana owookubiri ku bitooke oba ewaka ne babifugika, omulongo oyo asigala ayita munne. Buli wagende wala baamuyita. Omwana abeera Kampala naye ng'omutima gwe kagumuluma. Omwana tamukkiriza kufuuka kaasa. Obeera okomawo mu bazadde beera ng'obateekamu ekitiibwa era ng'omanyi nti ewaffe ye gindi, era nga toyisaawo biseera bingi nga togenze kulaba ku bakadde bo wadde abantu bo. Okitegedde? Akati ekinyama ekyo bw'okifugika ku kitooke kigenda okuva mu gundi ey'ekitambo, omutendera gw'ekitambo kifuuke kitooke. Awo we wava omulongo kitooke atandikira awo. Okitegedde? Omwana bw'atandika okuyimirira atandika okukola ekisiikirize wansi ng'omusana gwase. Ekisiikirize olwo omwana oli gwe yaleka ku kitooke atandise okuyita naye. Ekisiikirize mulongo. Ayitibwa omulongo kisiikirize. Kyokka y'omu ye mulongo oli kitooke, ayatula erinnya lye limu. Wano kisiikirize aba takulekerera. Era omuntu yenna bw'akula atandika okuloota, n'aloota ennyama ey'abafu. Abantu abasinga obungi baloota ennyama y'abafu. Lwaki ennyama y'abafu ekujjira ate nga bamwe temulyanga ku bantu? Kye kinyama kiri kye bafugika ku kitooke kiganda kyo. Kisezi. Kye kisezi, ye nnyama eyo
gye wayita omwana n'ogiteeka ku kitooke. Bw'ogiteeka ku kitooke ennyama eyo mwe muva omusezi. Okitegedde? Ennyama eyo mwe muva ekitambo, ennyama eyo mwe muva omusezi, era bw'ojeema ennyama eyo kwasinziira okufuula omusezi gwe n'oddayo ebweru oginoonye. Kye bagamba nti omusezi abuukira ku ndagala. Osinziirira mu bwa kitooke n'obuukira ku ndagala, era ekitooke kw'ojja amaanyi agakubuusa waggulu nga bw'onoga nti omusezi atambulira ku ndagala. Omusezi abuuka bubuusi n'agwa egindi. Omusezi asobola okutambula mayiro 2 mu kiro kimu, kwe kutambulira ku ndagala. Ebyo mwali mubifuddeko okubimanya. Amaanyi gava ku kitooke. Ekinyama kiri omwana ow'okubiri, ekitambo y'entandikwa y'omuntu okuba n'ekitambo. Ekinyama kiri kye kituddemu amaanyi g'obusezi. Ekinyama kiri kye kituddemu amaanyi g'ekitambo. Ekinyama ekyo kibeera kijja kukubanjanga. Okitegedde? Kye kikulaga ebinnya, kye kikulaga abasezi, kye kikulaga abafu, kye kikulaga ennyama y'abafu, kye kikulaga ennyama envundu. Ekitambo ekyo. Ekitambo ekyo otandikira awo okukisamirira singa okitegeera nti oliko ekitambo. Awo otandikira okukisamirira. Ekitooke kiteekebwako ennyama waggulu, wansi ne wateekebwawo ekibya ky'amata n'amagi. Ekyo kye bayita okugabula kizza. Kizza aliira waggulu. Ozaaliddwa ggwe, ozaaliddwako ekinyama. Ekinyama watandikira amaanyi g'ekitambo. Omulongo kitooke agabulwa atya? Omulongo kitooke agabulwa ennyama bagiteeka waggulu ku miziŋŋoonyo ku kitooke. Tugambe otaddewo kakwota, wansi n'oteekawo ekibya ky'amata n'oteekawo n'amajaana, kuba omulongo yatambula ne magobwe. Okitegedde? Ekitambo mwe muva obwakabaka. Buli lw'owasa amakka ga lubaale gaba gazze, naye mukama waago aba mwana wa kubiri. Omwana ow'okubiri bw'atava mu nda ya mukazi afa. Omwana ow'okubiri bw'akolerwa obubi emikolo, omwana ono asobola okufa. Era omwana ow'okubiri yavaako abantu okuwaŋŋanguka ne bataddaka olw'obutamumanya. Mwana ddala. Bw'otamutegeera muyinza okwekanga nga muli basezi. Abataabitegera baafuuka basezi. Teri muntu yatondebwa nga musezi. Okitegedde? Ekitambo weekiri. Ekitambo kikulu. Ekitambo kiba kya mu nju. Ekitambo aba kabaka wammwe. Era kabaka w'ebyo omukulu bwe bwakabaka bw'ensi bwe tulaba, kugeza nga ba Muswati, ba Mutebi. Era ba Mutebi tebatunula ku bafu, era ba Mutebi tebaziika. Ne bw'oba wamukolera ebirungi bitataziika, tagenda ku mufu, kubanga ye mulangira omukulu. Okitegedde? Era omuntu yenna yenna nga mu nnyumba mulimu kabaka bulamu, omuntu eyeyolekerako amaanyi ago taziika, era tatunula ku mufu. Lwa kinyama kiri. Ekinyama kiri mufu. Ye mwana gw'ozadde ateenyeenya. Era ekitambo we kitandikira. Kati ng'ozunga wano na wali olw'okuba olabyewo kasubi biki nga muliko ekitambo, mujje tukikolera emikolo. Mwonoona zaaki? Lubaale yenna yenna ng'akuloosa abafa akuloosa entaana, ebinnya ebirimu enzikiza biki, olota obugaali, olinnya ensozi, weegatta n'abakyala okola biki. Omutendera guba gususse ku kasubisubi z'olaba eyo mu byalo. Abasawo abo babagerako ne we bakoma ku bye balina okukola. Oluusi okuvumula, oluusi okuyambako okuterawo ekibbo ky'omuzimu, ayinza okuyamba n'akuteerawo ensawo, ebintu bwe bityo. Naye Lubaale oyo aba tasobola mutereeza. Kiringa bw'onoddira ekitabo ky'e Makerere ku yunivasite n'okiwa ttica wa grade 2 akisomesa abaana ba P2. Omusawo alina ebintu by'atasobola kutereeza, alina ebintu by'atasobola kulambulula. Abasawo bangi ebintu ebibasukkako mu maanyi bajinga bijinge n'akola emikolo egibikkakkanya. Kyokka ate buli bakolera omukolo ogukkakkanya ebintu ate gw'oyongera kuba bubi. Ekintu ekyo kyabalema okutegeera. Ekitambo kiba kya mu nju. Ekitambo bakisamirira busamirizi. Mbabuulidde ensibuko yaakyo era mbabuulidde obwa walumbe. Ne mbabuulira omuntu bw'azaalibwa azaalwa ne walumbe. Maama oli ye maama Nambi, mwannyina yeeyolekera ku mwana ono ng'azaaliddwa ow'okubiri. Era ekinyama ekyo weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.